atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Mbalamusiza bakika na mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo. Twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abatuyisiza nate mu lunaku olwaleero. Weewaawo komyewo nate okusobola okubeera nga mbaddiramuko kabaka bulamu byasobodde okubeera nga tubuulira mu ki ekyokukola nga tweprogramminga kubanga obuyinza buli munda mu ffe n'abo abatasobodde kubeera nga bategeera kyakugambye oba mu luzungu nsobola okubeera nga nkuddiramu mu Luganda n'okubeera nga nkuwa experience ku ekyo kyatusomeseza engeri nga we kibeera oba nga we kiri. Naawe osobola okubeera nga okikola ng'omanyi kikyogenda okubeera nga okola. Weewaawo omulamwa ogw'olunaku olwaleero guli nti obubonero obulaga nti watandika okukyuka mu makyusa kye twandiyise nga ascension symptoms. Naye mu byonna mbadde njagala kusooka kumala kuddamu ekibuuzo mukyala Naalongo Rebecca Suubi kyabuuzizza n'agamba lwaki kabaka bulamu agambye nti muganda waffe tetulina kubeera nga tumusinza businza. Ng'Abaganda jjajjaawo abeera muganda wo, ekyo tuli batuufu mu kyo. Ekintu vampire kye yasomesa ensi kyali kiipingira oba kyali kiteeka abantu oba bakatonda ba wano mu kizikiza kubanga omulimu gwe kwakulaba nti akukozesezza atya mu kubeera nga obeera misinformed. Ekizikiza kitegeeza misinformation, then ate ekitangaala kitegeeza amazima oba real information. Ekyo ekikwatako mu butuufu bwakyo kye bayita light ne dark. Kitegeera. So kabaka bulamu akugamba nti oli kimu wamu naawe. Era mu nsinza yaffe nga abantu oba Abaganda, kubanga Omuganda gwe muganda ogugattaganya omuzimbo ogw'obuwangiro bw'ensi eno yonna. Kitegeera. Y'ensonga lwaki maama waffe Namugereka ali mu nnyama olunaku olwaleero mu Buganda nga yegattiro ly'obuwangiro bwa buli kitonde ekiri ku nsi. Okitegeera. Ensonga lwaki Obuganda busobola okubeera eri buli kinoomu. Era buli kinoomu asobola okufuuka Omuganda. Kitegeera. Buli kinoomu asobola okufuuka Omuganda. Kubanga Obuganda bugattaganya buli kitonde, bugattaganya buli tribe oba kye twandiyise nga buli ggwanga lyonna mu butonzi. Kitegeera. So kye bayita Obuganda. Yes. Okay. Pringles. Okay. So bwe bayita Obuganda. Era okusinza okutuufu kutandikira kuva ku muzaddewo taata ne maama kubanga ly'erinnya erigabanibwa asembayo gwe tuyita taata Tonda ne Maama Namugereka. Era taata wo amuzaala naye amuyita taata ne maama gwe gw'oyita jjajja. Kitegeera. So bwe kityo bwe kibeera kyeyongera bweyongezi mu butonzi. Kati ky'olina okutegeera nti omulongo wo gwe bayita higher self abeera yasigalayo waggulu.
ekitegera abeera yasigalayo waggulu era mu kusigalayo tasikiyo ng'otandika olugendo olw'okwezuula otandikira ku ddaala erisooka ng'ejjinja oba nga mineral oba nga elementals kye tuyita omuliro empewo oba amazzi n'ogenda nga oyinvolvinga paka n'ofuuka ejjinja n'ofuuka ettaka n'ofuuka ekimera n'ofuuka ebisolo oba ekinyonyi oba ekyennyanja ng'ojja okula mu muzimba ogwo mu bwakatonda bwaffe tasiki kuddayo kusisinkana bulongo bwo ku ddaala ery'e12 oba ery'e13 kubanga jjukira buli evolution wabeerawo changes kitegera so nga tudda ku ddaala ery'e12 lye tasiki ebeera eyiye ey'okusisinkana obulongo bwo y'ensonga lwaki mu madaala aga wansi kati nga ku ddaala ery'okusatu lye tuliko obwongo bwaffe buli just 15% kwabo abalina IQ ey'amaanyi kitegera so okusinza kwa kitaffe Tonda ne maama Namugereka kulina kutandikira kuva ku muzaddewo kubanga buli kintu kyonna mu butonzi kitonzi kye bayita infinite prime creator kitegera kitonzi buli kitonde kyonna kitonzi kitegera so otandika okusinza okuviira ddala ku bazadde bo gye bayita emizimu emizadde era emirungi nodda ku mayembe amazadde era amalungi jjukira ne vampire nazo ziyina hierarchy yaazo era mu mizimu amayembe ne bikiiso y'ensonga lwaki oba olina okuidentifyinga nti amazadde era amalungi n'osobola okubeera nga toyita ate na side ya vampire then emisange oba emisambwa emizadde era emirungi kitegera then obulongo bwe bugattaganya zonna steps 3 then n'osembayo kitaffe Tonda ne maama Namugereka gye bayita obuki okutonda oba obutonzi n'ensinza entuufu ey'obutonzi kitegera so ekirala exercise kabaka bulamu gyatugambye okusobola okubeera nga tukola gino nze njigezezzaako era njagala kubabuulira engeri nga nze wenkiwulidde wobeera nga gweolina engeri wookiwulidde naawe oli wa ddembe okusobola okubeera nga ompandiikira then nsobola okubeera nga ngisoma oba nonkolera nosobola okubeera nga ombuulira then nengisharinga ne bannaffe oba naawe n'okola engeri woosobola okubeera nga ogisharinga mu ngeri yo ne tusobola okubeera nga tugabanira wamu kubanga ffenna tuli kimu tewaliiwo asinga munne ekitegera ekyo kyo njagala okitegeere nti tuli baana ba ndeemu tuli baana ba kitangaala ekya love light ekitangaala ekijjudde okwagala so kabaka bulamu agambye nti zibiriza okitegera zibiriza wozibiriza amaaso laba nga waliwo omukono tekimatalinga oba mukono nga teguliko feesi gwe laba nti waliwo omukono gwonna ng'okozesa ebirowoozo byo nga gukwata ku mutima gwo mu makkati g'omutima gwo guyingire mu makkati g'omutima gwo laba omukono ng'olaba guyingira mu makkati g'omutima gwo era ogufiiringe ng'oguwulira gutuddemu muli gukuttemu tekyetaagisa kubeera nti oguteekako oba feesi oba omuntu yenna oba okyagala kikole oba oyagala kukozesa feesi y'oyo gwe baakutega oba omuntu yenna oba kabaka mwenda mutebi nga atudde mu linnya lye yenna gw'abaali ekikulu kubeera nga otadde omukono gwe kati guteeke mu
mu mutima. Kitegera gulabe nga gutudde mu makkati g'omutima gwo ng'ozibiriza. Kati ddira omukono gwe ogwokubiri gutuule ku bwenyi bwo ewali eriiso lye eryokusatu. Ddira omukono gwe gutuule ewali eriiso eryokusatu. Kati mu liiso eryokusatu leka omukono ogwo guyitemu mu liiso eryo eryokusatu eriryo. Ekibatu kino kye kibeera kisigala ku liiso, then emikono oba gye tuyita engalo ziyingire mu bwongo bwo zituuke ewali akawompo naye mu makkati g'obwongo bwo. Era ogenda kubeera ng'owulira nti waliwo omukono ogutudde ku liiso lye eryokusatu ate ng'owulira waliwo otandika okuwulira nga waliwo olusannyalaze oba amasannyalaze agali ku kawompo agatandise okubeera nga gakola ki, nga gatambulirawo. Kati ogenda kutandika okuwulira namuziga y'amasannyalaze ageetooloola mu bwongo bwo. Okitegeera? Feelinga ekintu ekyo okumala ebbanga. Kitegeera? Feelinga amaanyi ago n'entambula amaanyi ageetooloola mu bwongo obwo okumala akabanga oba eddakiika oba essatu bwe kityo. Then w'omaliriza gyayo emikono egy'ebiri giteeke ku mutwe gwo. Emikono gya Kabaka bulamu giteeke ku mutwe gwo. Kitegeera? Teweetaagisa kubeera ng'oba oteekako oba imagination y'omuntu yenna naye just mikono gye yabeera akikola. Giteeke ku mutwe gyo ebiri, ku mutwe gwo ebiri, laba nga muvaamu amaanyi era ogenda kufiiringa amasannyalaze nga gakutambula mu mutwe. Kitegeera? Ebisigadde bibeera ajja kubeera nga abyekolera, naawe kennyini gwe tuyita omulongo ajja kubeera nga abiwayaringa gwe awo ng'obeera okomye weewaawo. So kyekyo kyasobodde okubeera nga tugamba. Kiwandiike wansi osobole okubeera nga at least buli lunaku woba ofunyeyo akadde nga ogattaganya ku biri bye bazze batugamba nga oba bye tuzze tusomesebwa ate ogatteko ne process eno weewaawo. So tugenda kutandika omulamwa ogw'olunaku lwaleero, nze bayita ascension symptoms oba obubonero obulaga nti watandika okukyuka mu makyusa. Ekisooka mu byonna, ogenda okutandika okuwulira nti obulamu waliwo, ogenda okutandika okuwulira ggwe ng'omuntu nti waliwo ekimisinga oba ekimisinga mu bulamu bwo, era nga olinganga awulira nti wano si we wammwe naye oyagala kudda waka. Kubanga jjukira oli energy oba oli masannyalaze. Amasannyalaze oba kye tuyita omuzimu gwo gutandika okuwulira nti waliwo ekigubulako. Kitegeera? Waliwo ekigubulako. So n'olaba nti oyagala kudda waka, naye ewaka bakolawo bukozi kye bayita amasannyalaze agazimba eggulu. Kitegeera? So wano wennyini w'oli w'ofuula eggulu. Kitegeera? Then symptom endala, otandika okuwulira nga amasannyalaze agakwetoolodde weewakaawo oba weewaka oba bwe bwa Katonda bw'oba ozimbye mu masannyalaze ago agabeera gakwetoolodde. So ewaka otandika okubuildingawo, kubanga ewaka nga wote gye wali naye wa transferringibwa. Eggulu likolebwa buli wamu okusinziira ku kye tuyita amasannyalaze g'oba ozimbye. Kitegeera? Ako kabonero nako kalala. Ekirala, otandika okubeera nga
oyagala olekeraawo okuyagala okuwonya omuntu yenna oba ekintu kyonna. Kitegera? Otandikaawo okulekeraawo okuyagala okuwonya, then mu kifo ky'okubeera nti osomesa, simanyi odda ku kadaala, simanyi olaga abantu nti kitangaala kiri wano, simanyi yeffe tusinga, ekyo kivaako n'otandika okubeera nga oconcentratinga ku ggwe wekka. Kati amasannyalaze agakuvaamu ge geeyogerera era ge galwana entalo ezo okusobola okubeera nga ababadde mu kizikiza, ekizikiza ekibatuddemu ekitangaala ekikuvaamu oba ekyoba osindise eri maama nattimba kikuvaamu ate ne kibeera nga kikuba ekizikiza ekiba kitudde mu bulimba bwa bakatonda abalala, then ne basobola okubeera nga nabo batandika okuyita mu prosesi y'emu nga gy'obeera oyiseemu. So otandika okubeera nga ova ku by'okugamba nti kansevinge baganda bange ate kanjagala kamba alaatinge kubanga mu kuba alaatinga ate bagenda kukulabanga mulalu. So obyesonyiwa amasannyalaze go oba ekitangaala kyo ne kikulwanira olutalo. Kitegeera? Si mulimu gwo kubeera nga osavinga omuntu yenna, nedda. Buli muntu yenna alina olugendo lwe era buli muntu yenna Katonda yeetengeredde. Ensonga lwaki buli mu kusomesa tubagamba nti goberera omutima gwo, ebyo by'otakkiriziganya na mutima gwo tobikola ki, tobitwala bisuule mu kasasiro kubanga oli Katonda eyeetengeredde. Kitegeera? So tokola kintu kyonna kugamba nti ndi kusavinga muntu yenna oba kintu kyonna. Ebisigadde byonna bijja kwezuula. Kozesa amasannyalaze, just gaba amasannyalaze go ge gajja okulwana olutalo. Teriyo byakugenda kukola simanyi crusade, simanyi kugenda ku kkubo, simanyi kukola nedda. Oyina kubeera nga olwaniraawo. Azuukuse then najja eri ggwe gw'otandikiraawo okumuyambako nga ye yakuwadde olukusa, naye teweekakatika buyinza bwo kubuteeka ku mulala kubanga buli kitonde kiyina olukusa, kiyina obwannamunigina bwakyo era ekyo kikibeera kisazeewo kiyina okurespectingibwa era abo abanaasigala nga basinza kabaka bulamu nga katonda waabwe. Kitegeera? Nga ne balema kumutwala nga muganda waabwe ne beegaana obwa katonda bwabwe, balina okuddizibwayo mu kibiina kubanga baba bafuna kuroosi. Kitegeera? Kuroosi gye babeera bafunye mu kibiina ng'okola ebigezo. Kuroosi gy'obeera ofunye eba etegeeza nti ogudde ebigezo n'oddizibwa mu kibiina paka w'olifuna ttiiki. So eyo kuroosi bagibajjukiza buli we baba bateekako okusiigibwa evvu. Kitegeera? Buli we bateekako okusiigibwa evvu bakutegeeza nti mukwano ebigezo byo obigudde, naawe n'osanyuka okusobola okubeera nga ogudde ebigezo byo eby'okubeera nga ogaanye okuzuula obwakatonda bwo. Kitegeera? So lekera togenda mu groups zonna za kubeera nga odiscussinga oba nga okaayana ku ani asinga, simanyi nzize kulokola muntu yenna oba nedda. Obwo buyinza si bubwo. Leka amaanyi agakuvaamu oba omuzimbo gw'amaanyi ag'ekitangaala ge gaba galina okulwana olutalo olununula bakatonda banno kubanga buli kinnoomu ayina okwesalirawo nga kyekirabo ekyatuweebwa kitaffe Tonda ne maama Namugereka. So leka buli kitonde kyesalirewo, teweekakaatika ku muntu yenna.
tewekakaatika era kubanga buli kinoomu ayina olupapula lwe yafuna oba lwe baamuwa nga atandika olugendo lw'obwa katonda bwe. So ayina specific time gy'alizuukukiramu oba gy'anaazuukukiramu, si kumukaka bukasi. Sitegera. Ekirala, omuntu azuukuse aconcentratinga nnyo ku kuzimba obwa katonda bwe okusinga abalala, kubanga tolina ky'ogenda kugaba ky'otayina. Kati onannyonnyola otya katugambe nti eyo process kabaka Lamu gy'atuwadde nga tosoose kumala kugyexperiencinga. Sooka omala ogyexperiencinga owulire engeri nga gy'ebeera, then osobole okubeera ng'ogisomesa ate omuntu omulala. Kitegera. So buli kintu kyonna kisooka obeere nakyo. Wekubeera kwagala, sooka weeyagale, then ogabe okwagala okwo eri omulala, kubanga ky'oyina ky'ogaba. Kitegera. So sooka concentrating ennyo ku maanyi go. Mu kifo ky'okugamba nti nno simanyi ekika kyange, simanyi famire yange, simanyi ngitaasizza ntya, gwe weetaasizza otya. Kati mu kwetaasa gwe kennyini amasannyalaze g'onaazimba ge ganaataasa maama nattimba ate n'azuukusa abaana be abalala bakyebase. So concentrating nnyo ku gwe, si kubeera selfish, naye bwe kityo wekikola. Kitegera. Bwe kityo wekikola. Ekirala, akabonero akalala, otandika okuwulira nga abantu ng'oli mu bantu abangi ng'abalala tebakulaba. Ensonga lwaki ebiseera ebisinga abazuukufu oba abazuukuse basirika. Era okubeera nga oyina jjajjaawo akuli mugundi mu mbiriizi bwe tekitegeeza nti taliiwo, waali naye amasannyalaze ge mangi okusinga abalala. Kati naawe kennyini osobola okubeera nga waliwo ebifo by'olimu naddala ebirimu abantu abayina amasannyalaze aga wansi ag'ekizikiza nga bo tebakulaba era nga ofiiringa ng'aziifu gwe oli wekka, naye nga gwe obalaba, naye ate abamu basobola okubeera nga tebakulaba. Ekyo nakyo kisoboka. So y'ensonga lwaki olina okutegeera nti bajjajja bamweyana oba jjajjaani oba maamawo oba taatawo oba mugandawo yenna waabeera akweraze, tekitegeeza nti we mwamuziika wali mugundi, mwaziika just lugoye. So ekyo kye yafuuka ky'ofuuka kati kye bayita amakyusa. Kitegera. So buli muntu yenna, buli kitonde kyonna we kibeera ne vibration ennene oba amasannyalaze we gabeera amangi, ow'amatono abeera takiraba, kati ate ow'amangi aba alaba bonna abali mu dimensions eza wansi. Kitegera. Kubanga jjukira dimension ey'okusatu w'otandikira okubuildingira omubiri. Kitegera. Si ebyo bye baba balimba nti simanyi yali muntu omu, nedda buli kika kyavaamu entandikwa y'ekika kyakyo. So ebika wano biyitirivu. Kitegera. So tewaliyo muntu omu eyatandika nga vampire wezakusomesa. Ekirala, otandika okubeera nga obeera mugagga w'omutima. Kitegera. Obeera mugagga w'omutima nga tokyalulunkana nansi. Ebintu ekibeera kiriwo kibeera kikola otandika okubeera nga owulira kiba kikumala, ng'obugagga bwo bwa katonda bwo n'obeera nga tobeera mu luvu eri bintu bya nsi. Kitegera. Ekirala, otandika okweteekako olukomera eri emikwano. Kitegera. Otandika okweteekako olukomera eri emikwano n'abantu bonna babeera bakwetoolodde, kubanga ebintu ebimu by'obeera omanyi bibeera biri controversial n'emboozi yo ekyuka. So ebiseera ebisinga otandika okulimitinga even n'emboozi yo eri abantu abo.
kitegera kubanga amasannyalaze go gennyini gajja kutandika ate okubeera nga bakola ki nga gabakuba so at the end of the day ogenda okwesanga nga otandise okufuuka gwe bayita omusirise mu society kati ate amasannyalaze go ne gakufunira abantu oba emikwano emipya emikadde virtually we babeera nga amasannyalaze go tegasobola ku affectinga abo bakadde kusobola okubeera nga bakyuka ne barayininga n'amasannyalaze go then omukwano ogwo amasannyalaze go gakutte. Yes, Mr. Gayan. Hello? 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 Saba kunsonyiwa muko. Yes, Gayan. Yes. Yeah. There is a what? Contact number. Okay. On the notes board? Okay, let me check. Banange nsaba mukunsonyiwa muko kanjabulemu. Ekirala otandika okubeera nga ozuula nti oli kitonde ekitambulira ku mizimbo ebiri nti totuukiridde olimu kye tuyita dark side ne light side ekyo nsaba okitegeere nti either oyina demons ezikulimu oba kye tuyita ekizikiza tewali yabeera atuukiridde kubanga jjukira bigezo byakudda mu kitangaala so tosobola kubeera mu myaliriro gya wansi n'obeera ng'oli kitangaala ekisembayo eky'obulongo bwonedda so respectinga dark side zo n'omanya nti nno oyina ekitangaala n'ekizikiza n'obalansinga kitegera then ekirala oprocessinga otandika okubeera nga ota ebikadde n'otandika ebipya okukyusa entambula zo endaba y'ebintu kitegera ekirala otandika okubeera nga ojja ebiddibwamu munda mu ggwe si wabweru otandika okwebuuza omutima gwo oba gwe tuyita ssenga w'omutima kitegera ekirala otandika okubeera nga owulira eddembe munda mu ggwe kitegera ndowooza byebyo ebisigadde tunaabisomako ebirala kansooke mmalirize emirimu gye nkolako wano mu office weewaawo atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe ettonda ne maama namugereka abawange obuwangwa mu buwangire bwabwo mbasindikira omutima gwange akuume